Museveni NRM akabano n'abanyarwanda tebasobola kukutula education ya Uganda, tebasobola kukutula magezi g'abanna Uganda, tebasobola kukutula kumanya kw'abanna Uganda. Ekitukola obubi tulowooza mbu education yekola omuntu, tulowooza mbu education yekola future. Olero mbadde ndowooza ku kintu ekyo nga nsoma Bayibuli, Mukama nansuula ku kyawandiikibwa nenkakasa nti education si yekola omuntu, omuntu yakola education. Ky'onoobeera Mukama yakiteeka munda mu ggwe. Education eyambako buyambi katono okukubako nfuufu. Education ey'abazungu n'ey'amasomero yali tennaba kujja nga mu Africa tusoma. Ng'ekitone ekiri mu ggwe kivaayo ng'abazadde bakivumbula n'obeera ekyo, kubanga tetwalina makolero ga masannyalaze naye mu Africa baayambalanga. Tetwalina gaasi naye mu Africa tebalyanga bibisi, baafumbanga. Kati education ekwongerako obwongezi waggulu, naye kiri ky'onoobeera kiri munda mu ggwe. Era tetuddamu kugwamu maanyi mbu buddo bamutuute, simanyi ate naye tebajja mumutwala. Simanyi baatuwadde 36 bo ne beewabuna, babwewe naye obuna buli muffe. 36 ze ziri mu bo. Okukyusa ne batuwa 36 ne batwala 4. Nga mu bwongo bwabwe mulimu 36, 4 oba ozisigazza, naba 36 baba bagasigazza. Tolabangayo avuga nga alina pamiti nga tamanyi mmotoka. Yafuna pamiti kuba mutabani wa gundi n'atomera n'eggwawo. Toyina mwana wa taxi gw'omanyi avuze taxi emyaka 7 tatomerangako, yasookera ku kijji n'agiyiga. Byebyo bannayuganda bye tulina okumanya. Tulina okwekkiririzaamu nti ekyaffe kiba kyaffe. Abatulwanyisa kitujjako bafunvubidde, naye naffe balwanyisa kijjako tulina okumanya nti ekyaffe tuba tuteekeddwa kirwanirira. Buli lw'olikkiriza omuntu okutwalako ekikyo kitegeeza obeera mutiitiizi, oba olina okulaga amaanyi nti ddala ekikyo kyagala era n'okirwanirira. Bwe batulaga nti nno baagala tutuggyako buli kimu e Uganda bakitwale. Education system yebadde ng'ekyasigaddewo naye bagiyingiridde era bakulaga nti baagala gisuula wansi. Abaabwe babeere bayivu, fe abaffe babeere nga tebaasoma. Bwe tukkiriza ne tuzinga obuzinza emikono kitegeeza naye ekyo bakitutte. Ate nga kyetubadde tusigazza nga buli muntu agamba nti waakiri oba emirimu giganye, kampeerere omwana asome. Ne bw'aliba afunye eggwanga gy'akolera nga si Uganda, waakiri alisobola okukola n'ayamba famire. Kati ne education nayo bagisse, basigazza amasomero amalungi kuweereramu baabwe. Abaffe baagala tubaweerere mu gaabwe ate aga gavumenti. Jjukira standard ya government schools yenna tugimanyi bulungi nti ababeerayo babeerayo kutuusa budde kulaga nti omwana asoma naye nga talina kyasomayo. N'olwekyo tulina okwerwanako nga bukyali ne tutaasa ekyaffe kye tubadde tukyasigazza ne tumanya nti education system yo esobola okusigalawo ng'ejja kujjuna munnayuganda, kuba kadde konna gavumenti egenda kukyuka. Naye gavumenti ne bw'enaakyuka nga abaana baffe tebasomye kijja kuba tekitugasa. Nga mu bwongo bukola omuntu 36 bo ne beewabuna, babwewe naye obuna buli muffe. 36 ze ziri mu bo. Okukyusa ne batuwa 36 ne batwala 4. Nga mu bwongo bwabwe mulimu 36, 4 oba ozisigazza, naba 36 baba bagasigazza. Tolabangayo avuga nga alina pamiti nga tamanyi mmotoka. Yafuna pamiti kuba mutabani wa gundi n'atomera n'eggwawo. Toyina mwana wa taxi gw'omanyi avuze taxi emyaka 7 tatomerangako, yasookera ku kijji n'agiyiga mbulaga. Teyagenda nze tewali sigendangako mu ssomero lya bodaboda. Navuga bodaboda mu Kampala nina amagulu gange gonna, nina emikono gyange gyonna, nina amaaso gange gonna. Tolabangayo wa pamiti ne bamutomera ne bamukutula amagulu. Pamiti yevuga emmotoka.
ebyo byamateeka kubbirako bantu ebyo kubbirako bantu simanyi toyina permit ate otomedde gundi olina permit bwe nkuwa permit ngende permit yekkiriza okutomera atomedde nga alina permit n'atatomedde nga talina permit ani aba asinze okuvuga kati bo balina permit nga tebamanyi kuvuga toyina permit naye omanyi okuvuga tugenda bisomako leero ntuta obudde okusoma education mu Bayibuli olwaleero ndeesa education mu Bayibuli wenzuulidde nti kyoliba ne kyoli Mukama yakiteeka mu ggwe n'obusobozi obwo buli mu ggwe njagala ombuulire immediately nga amasimu gazze mu Uganda wajjawo bamakanika b'amasimu basomerawo kanika amasimu immediately nga bodaboda zize mu ggwanga bamakanika ba pikipiki batandikirawo basomerawo kanika pikipiki toyina gw'omanya kanika pikipiki nga agiyiwa yingini yonna naye nga tagenda ngako mu kusoma yingini yonna bamakanika b'amasaawa basomerawo amasaawa kati kyonoobeera Mukama yakiteeka mu ggwe saagala tuddemu kwenyooma na kwekubagiza mbu Museveni ayinza otutwalako amagezi gagaffe ndi wano okutegeeza Abanyarwanda NRM Museveni temusobola kukutula kumanya kwa bannayuganda eyo yebadde puliyambo ya video y'olwaleero wandika ekyawandiikibwa kya Exodus chapter 31 from verse 1 to verse 11 okuva essula 31 olunyiriri olusooka otuuka ku lw'ekumi bw'omala owandiika olubereberye essula 2 olunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'ekumi wano nabuulirawo ko omwaka oguwedde awo mu lubereberye naye olwaleero enjiri ekomyewo mu ngeri endala beerako tovaako now okusooka byonna waliwo ebintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga Uganda ebimu nga tebisaana nnyo okuwa makulu newankubadde nga social media gundi bweri waliwo ebibeerawo nebyagala okutwala amawulire maybe ng'olumu si byamakulu mwalabyeko bulijjo tubagamba bano abasajja njagala mutunulire mwalabye eggulo ku Sunday mbu Tamale Emirundi yasabidde wa Bugingo simanyi n'agamba Tamale Emirundi agamba Katonda aliyo yalina obusajja obwambala engatto simanyi bw'obutayambala ngatto kati abadde atutendera omusamize kungwa simanya kubyala ddu simanya kukola biki Bugingo gwe yalabye okuleeta okumujjulira n'okukunga abantu okwetaba mu kuzimba Pentagon naye Bugingo Tamale Emirundi kalooli tebeera watali binyamanyama bisuuliddwa era ekyo tekifuula Bugingo okuba credible ne bye bamwogeddeko simanyi ono yalina Katonda simanyi ono biki simanyi era sisabangako embu simanyi mbu emyaka 4 naye wano waliwo enjawulo ebyo biba bipange Tamale Emirundi scavenger genda owulire ebigambo bye yawaananga Ssennyonga ng'akyagenda ku top radio genda owulire ebigambo bye yawaanawaananga Ssennyonga ng'ewa Ssennyonga wakyaliwo ebinyamanyama ebivunduvundu ebisuuliddwasiiriddwawo obulenge bw'embuuzi obulenge bw'enkoko nga bakyabusudde awo kalooli teyavaawo bwe bwaggwaawo n'atandika okutuwaanira kaliisa NBS 1-on-1 with Tamale Emirundi mutabani wa Yokaana ne Yowaana Mirundi ne Mole Mirundi n'awaana kaliisa n'amusula kasita ebinyamanyama ebivunduvundu byaggwawo ebiwoowolo ebyo ebisaayisaayi kasita byaggwawo n'atema kati amuvuma nga yakuvumidde Ssennyonga alinga tatulabako ku TV ya Ssennyonga kati olwaleero alina Bugingo ku lw'okuba yamujjanjaba simanyi mbu naamugulira eddagala simanyi biki eyo scavenger eyo kalooli saagala nakugirwako
Now, omwana waffe, omwana wa Uganda ayitibwa Julie Sebutinde. Njagala mwenna abakkiririza mu Katonda oba abalina knowledge ya Bible, tumusabire. Twongere omumusabira. Badde ntambula ku international news. Nefuna sources entuufu nga ensonga za Isirayiri bagenda zituulamu okutandika olwaleero nga 19 okutuuka nga 24 ogwokubiri. I think ku Lwokumeka nga 24 ku ogwokubiri. Batandise 19 paka nga 24 bagenda kuba ku nsonga za Isirayiri. Nsaba mumusabire Mukama amuwe omwoyo w'amagezi. Ne bw'anaabeera omu ne bwe banaabeera babiri akole judgment ng'eri mu bwa Katonda. Mumusabire Mukama amuwe amagezi ge yawa Danieli. Danieli bamuleetera ekirooto n'agamba kamala okugenda okubuuza Mukama mutuweeyo ennaku tusabe. Yusufu bamuleetera ekibuuzo gundi ekirooto n'agamba Mukama gwe tuba tubuuza ajja yakimanyi. So wenna akkiririza mu Bible, wenna akkiririza mu Katonda w'eggulu, nsaba ofukamire wonna wooli osabire Sebutinde. Mukama tusabira Sebutinde divine wisdom, divine interpretation mu linnya lya Yesu. Mu byonna by'anaakola ne by'anaayogera tava mu kigambo kyo. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Kiwedde ekyo. Era Julie Sebutinde yonna gy'oli Mukama akulungamye. Si lwakuba wasoma nnyo ebitabo, si lwakuba omanyi nnyo, naye Mukama adirectinga olulimi lwo. Ebiri ku lulimi lwe bye biba biyita ku lulimi lwo. Judgment yo ebeere ya njawulo mu linnya lya Yesu. Ate Mukama akikuwera omukisa akibalire ne Uganda. Nkumaze. Eyo nga nvuddeyo waliwo ebintu ebirala bingi byendabyeko. Mu mawulire mwabaddemu waliwo amawulire ga lunaku nga lumu emabega oba bbiri mwabaddemu eggulire lye njagala okubabuuzaako leero. Bannayuganda lwaki twanguwa okukoppa ebintu ebitatuyamba? Mukoppereza ebintu ebitayamba Uganda nemulekerayo netulekayo ebisobola oyamba Uganda. Mbw abayindi simanyi abaki emirambo egyabwe bagyokya bwokya. Nammwe mwatandise okwokya. Era ne babateekawo mu kamera nze njagala banjokye kubanga munnange abaana bayinza okutunda ettaka. Nze njagala banjokye kubanga basobola obonyabonya amagumba. Akasajja kayogera konna kakalakalanye. Gavumenti yakamiima. Gavumenti yakanywa. Konna mbu naye kalumirirwa amagumba gaako. Tekasobodde kwerwanirira mu bulamu. Wabula keeraliikirira amagumba. Naye basajja mmwe. Naye bannayuganda abamu tulina amagezi. Mujja tandika ebintu ebyo mubireete mu mawulire. Baboogeze enkya etteeka liyite nti e Uganda twokya bwokya. Nenkya Museveni akikwate ate kituwa kubanga kiri mu gavumenti kati ekyokwokya. Etteeka liyite bakukwate ng'onziika bakusibe. Bagambe kati kwokya. Kubanga wano mubadde mwina kye mwogerako. Bannaye ebijja bya jjajjange ebijja ne baswalako obooli awo. Kati mwatandise kwokya. Bwe mwagenda mu bazungu ne mukoppayo okukunama. Ne mukoppayo enkunamyo. Ne mukoppayo jjiini. Ne mukoppayo G-string. Ne mukoppayo damage. Ne mukoppayo byani. Ne tulekayo ebisobola otuyamba. Mbwero ly'eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'abaana okwesalirawo. Tukoppayo enviiri. Ebisanja byo ne tubirekayo. Term limits zo ne tuzirekayo. Age limits zo ne tuzirekayo. Mbwero ly'eddembe ly'abaana. Ati munnanga Abamerika bayambala batyo. Ate ebyokulonda balonda batyo. Bisanja bibiri todda. Lwaki ekyo kyo temwakijjaayo? Ne mukopayo blue move. Kakati nze nange kampereze. Abo abaana obuvumu babujja omwo. Mu bi blue move ebyo.
nanga kanikolo kampe nanga kagundi kampe nange kampe ebyo twabikoppa lwaki tetukoppa nti president ebisanja bibiri todda anti Commonwealth anti abazungu anti Commonwealth Bungereza ekulira Commonwealth eyinza okulonda ba president bana mu wiki emu nemwe mumanye ebyafaayo Bungereza eyinza okulonda ba prime minister kuba ba prime minister bebanga ba president mu wiki emu ne bakugoba ne balonda omulala ku lwokubiri ne bamugoba ku lwokusatu ne bamugoba ku lwokuna ne balonda omulala kati ono gwe balonda ku lwokutaano ye n'ayingira weekend ku Monday ne bamuggyako Bungereza ebyo tetubikoppa naye gistringi kati n'abayindi tubakopyeko okwokya Emirambo omwana njokyanga nja kuva mu kesi nkuba kanoli nzire mu kesi nebake omuntu anjokyanga ajja kulaba awo Uganda we batituusizza nti baleeta ensonga nga bo balaba nti bagifunamu we batafuna ebateekawo Mwami Museveni okuleeta ebyo ebintu kubanga bakimanyi bulungi nti tebasinga okwagala ku bannayuganda ly'ettaka lyabwe ettaka eririko ebijja beesikamu wadde nga nalo libadde babisenda naye waakiri beesikamu ne batya nti wano waliwo ebijja by'abantu bw'onoobeera nga mwokya bwokya mujja kuba temukyasobola batawaanya kubanga mujja kuba mukimanyi nti kati temulina bijja bwe muziika abafa mubookya bwokya kitegeeza bannayuganda bwe munaagenda mu maaso n'okuwagira enteekateeka za Mwami Museveni babaleetedde etteeka temuddamu kuziika abafa muyina kubookya bwokya oba na Uganda tugatta ebintu bino mujjukira nga ekyo ekiteeso kyabwe kiri mu palamenti sawa yonna kijja kukuteesebwa okubafuula eggwanga mu Uganda mujjukira nti ekyabanyarwanda kyo kyayita bwe banaafuuka eggwanga mu Uganda nabo ne bagamba naffe banaye mukutwaleeko ku kalica yaffe anti ffe mmwe empologoma ey'eddembe kati twokye bagambe okwokya tusooke tusimuleyo entaana zonna mu ggwanga tuzookye amagumba gonna tugokye mu Uganda temuli kubeeramu mulambo oligaana otya bwe bali kusengulawo oli ekwasaki